Funziona e si nasimiamo lì, poi libera la manina. O tu sei... Assim como vai ser a sociedade. Era nze ng'omuvubuka omuto akumanyi era nze ng'omuvubuka omuto akuliddemu no nze nga avubukidde mu mikono gya Dr. Pokanga Ssemwogerere amulabye ebbanga lino lyonna era atambudde naye mwenyumirizamu mu bintu bingi. Nze Dr. Pokanga Ssemwogerere yandaba ndi muvubuka muto nga nkyali Makerere bwe twatandikira ebya UID nanjagala nnyo era nze okutandika ebyobufuzi byange first rale yali ya Dr. Pokanga Ssemwogerere 1996 nga nkyali Makerere University mu mwaka gwange ogusembayo netu rale ye yali mukono ne banonda okwogerera abavubuka bonna mu Uganda abali mu university n'ebweru waayo ne tuvaawo ne tujja ne tutambuza ebyobufuzi e Kabuusu. Bw'atandika program eya public interest litigation n'ateekawo ttiimu eyaliko ba Professor Sempebwa, Godfrey Lule, JB Kakoza, bali ku Ddembe Omugenzi n'abalala bangi, nze omu ku bavubuka abato be yateekako era naga no nyina ne mutabani wange ono yadde yakamala amateeka naye mumuteeke ku ttiimu eno nembeera ku ttiimu eyawoza emisango gya Dr. Pokanga Ssemwogerere history oyo bannayuganda mumumanyi bulungi era olwaleero emisango egyakyusakyusa ebintu bingi nnyo bikwata mu area of public interest litigation ne mu human rights ne mu constitutionalism mu ggwanga lino Dr. Pokanga Ssemwogerere abadde musaale. Njagala okwogera kino nti bw'obanga oyise mu ttendekero lyonna ery'amateeka mu Uganda nga tosomye ku musango gwa Ssemwogerere versus Attorney General versus Uganda oba ku misango gya Ssemwogerere constitutionalism n'ovaayo bw'oba toyise nga togisomyeko n'okola exam yonna mu constitutional law mu public policy mu kimu n'otawandiikako ku musango gwa Ssemwogerere toyita yoyo Ssemwogerere gwe twogerako alwanidde rule of law ne constitution era awo we wava engombo gye tutambuliddemu ebbanga lyonna eya brain power. Ffe ng'abaana abaakulira mu DP nga tugamba brain power nga brain power tugamba tukyuse eggwanga lino ligende gye lirina okulaga nga tuyise mukozesa obwongo nga tuyise mukozesa amateeka nga tetuyiye musaayi ng'abali mu kulembeza akaseera kano. So Dr. Ssemwogerere has been a patriarch, he's been a pillar in the democratization process of this country, in rule of law, constitutionalism. In brief, he's been an icon of rule of law and constitutionalism. He has championed that agenda, that cause for a long time, and he has contributed tremendously to the development of constitutionalism in this country. And he has enriched our jurisprudence to the extent that he himself is seen as an embodiment of public interest when it comes to championing those particular values. He's an embodiment of those values. He's an embodiment of
the doctrine of rule of law is an embodiment of the fundamental values of constitutionalism and rule of law, human dignity, respect for human dignity, and so on and so forth. So he's been a patriarch to many of us. He has nurtured many of us. He has groomed us into the leaders we are today. He's been a source of wisdom to many of us. And of late, he has acted as guru for the forces of change, because he's been struggling. After he got that award from His Majesty the Kabaka, he decided now to dedicate the remaining part of his life to the struggle to bring together all the forces of change. And he has championed it. He has pursued it vigorously. He organized the meetings at Hotel Africana, Africana 1, Africana 2, Africana 3. And at the time of his death, he's been pursuing that particular agenda. I'll tell you, this week on Monday, I was going out of the country for an official duty, and I had a meeting with him here in this very place. Of course, a week hardly passes without having an engagement with him. It has been a norm for me, and this has been my home. So on Monday, we had a meeting with him, and we are agreeing on the agenda of bringing together all the forces of change. He gave me a number of assignments, and I was due to report to him today, this afternoon. Today, I told him I would be coming back on Thursday, but immediately I returned to the country, I would come here and report to him so far how far we have gone. We have executed most of the agendas and the programs together. Unfortunately, he has not lived to see the Uganda he has always struggled to achieve. How did him and his role in politics shape? Dr. Samogera has been a statesman. He has espoused the value of rule of law and constitutionalism. And he has never believed in the politics of bloodshed. He has never believed in politics of violence. If anything, he has abhorred to the hilt anything to do with violence. That's the reason, even when he was cheated in 1980, he never picked the gun to shoot himself into power. Instead, it is somebody who was a distant third or fourth or somewhere. I don't recall the position Mr. Museveni held in 1980 election, who went to the bush. But Dr. Samogera said, no, I will not cause mayhem, I will not cause catastrophe to this country, I will not cause bloodshed, I will not go to the bush. He resented, he abhorred violence. And that is a trait he wanted to, that's a trait he had, the gene he had, the DNA he had in his blood, in his body, in his politics. Unfortunately, it's one element which is lacking in our body politic. This country has seen enough bloodshed, and we are yet to get a new political trajectory that will close that curtain, that chapter, rather, not curtain, that will close that chapter. So, Samogera has championed that politics of ensuring, of guaranteeing peaceful transfer of power, rule of law, constitutionalism, good governance, and respect for human rights and human dignity. That has been his politics. And that's why I said he's been an icon of he's been an icon of rule of law and constitutionalism. Eggwanga lye mujjukirako, ensi bye mujjukirako kwe kubanga abadde musajja tayagala politics wa kuyiwa musaayi, ng'ayagala kukyusa bukulembeze na mirembe. Era kyova olaba mu kinaana ne bamubba akalulu teyagenda mu nsiko, abamu ne batandika n'omujeregerera nti weeyayo genos. Era abalala bagamba Semogerere olw'okubanga ali wali Lubaga amaka ge we gali, bwe bamubba akalulu yadduka agenda mu kyaki n'atandika kusaba naga muwangano bote bwe bakoze bwe batyo kale Omukama Katonda gyali. Abamu bagamba nti yadda mu kukolima. Lwaki? Nti teyayagala kuyiwa musaayi, tayagala nga kuyiwa musaayi. Semogerere Mukama Katonda
amutuwera ekiwummulo eky'emirembe avudde mu nsi muno ku myaka 9 gy'abadde mu nsi muno nga talina musaayi gwa muntu yenna mu ngalo. Ekyo ekizibu okusanga mu byobufuzi bya Uganda ababaddeyo gy'enkaaga nga ye mu gy'ensanvu waali mu gy'ekinaana waali okutuusa olwaleero Ssemwogerere talinaako musaayi gwa muntu yenna mu ngalo bw'ati nti googuno. That is Ssemwogerere for you. So Mukama amusasule mu ekyo. Ngeri enjawulo tufiiriddwa nnyo. Ebuddu tumanyi nti yewasinga oba yewasinze okuva abantu ab'enkizo abanyweredde ku mazima abeewaddeyo okuyita mu mbeera yonna naddala mu nsonga z'ebyobufuzi okuyimirira ku mazima n'obwenkanya. Honorable Dr. Kawanga Ssemwogerere tumegeraageranya ku Beni Kiwanuka eyatuva ku maaso naye essaawa eno gwe tubadde tusigazza sofa mu byobufuzi ng'omuntu abadde ayimiridde ku mazima nti bw'aba atunudde mu direction ng'agamba njagala kutuuka wali tewabadde bimubuzaabuza ng'ajja kutuukawo. Y'omu ku bantu abavaayo ne balwanirira ebibiina by'obufuzi okuba nga bivaayo okwetaba mu kuvuganya mu nkola y'okuvuganya mu byobufuzi by'eggwanga era n'awaaba omusango ng'ekyo n'ekigendererwa kuleetawo obwenkanya abantu ab'enjawulo okujja okwenyigira n'okulaba nga beenyigira mu bukulembeze bw'eggwanga lyabwe. Abadde omuntu ayagaliza nti bw'alaba Veronica oli Bukomansimbi oli muto mu byabufuzi akunoonya n'akuleeta n'akusembeza n'akugayidinga ngeri ki gye musobola okutambuza ebyobufuzi obulungi nga temukuubaganye na balala naye ng'ate tuvudde na ku mulamwa. Yo yabadde Dr. Kawanga Ssemwogerere. Ng'abato abaana abato n'abagala ebyobufuzi basaaliddwa era tusaaliddwa nnyo kuba guidance eyo ate abalala bagenda otuddira mu bigere tebagifunye gyabadde awo abantu. Ye muntu abadde ayaniriza buli muntu nga bw'oba ozze nga endowooza yo eri ku kirala nnyo ng'ate kifu ng'asobola okutereeza bulungi nnyo n'akugamba wano mulina kola ne bwe muti singa tuba twagala okutereeza kino na kino. Oyo abadde Ssemwogerere. Kale nga abantu abagaliza eggwanga tumufiiriddwa nnyo naye tugenda tusuubiza nti abamu abafunye omukisa okwogerako naye tugenda kusigala nga tukola ebyo byabadde ayagaliza eggwanga ne Uganda ennungi gy'abadde ayagala eteredde erimu emirembe erimu obwenkanya tulabe nga tugituukiriza. Kyekyo kyokka tetusobola okumuwa n'okweyama essaawa eno. The late Honorable Dr. Ssemwogerere has been a political leader, a councillor, a father who has carried us with the youth in politics, who has guided us, who has mentored us, who was consistent so that
even if he says I'm going this side, no, nothing could disturb him, nothing could obstruct him, who could try and be focused to reach where he is going. At the moment, we are so much grieved that we have lost him, but we assure the country, we assure Ugandans, we are going to remain strong so that we achieve what we have been mentored to be by him. Thank you, Honorable. Yakimala tugenda okufuuka mu 9 mu 6 ng'ebiranye ebyo bya UPC n'akola kinene nnyo okuga ebibiina by'obufuzi byonna byavaamu omukago bayita Interparty Cooperation IPC era okukakkana nga bonna ebibiina byonna n'abaali balowooza nti balabe be nga baga nti ababeera presidential candidate ekyo nekigwa Julia Abalamu by the wafudde alina project abantu simanyi babagimanyi yagitandika tugenda mu kulonda kuno okuwedde eyayita Unity in Diversity era erina baprinciple baayo abateekako emikono Elias Mwali, Kyagulanyi Mwali, Besigye Mwali, Mugisha Muntu Mwali, Basaalirwa Mwali era ebiwandiiko ebimu birina nga nze n'endagaano zonna ekyo yakitandika Ssaabasajja Kabaka amaze okumusiima okumuwa ejjinja ery'omuwendo bwe twali tutegeka akabaka akamukulisa naŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka alina message gy'alabika nti gyantumye kubanga lwaki neebaza nga neebaza nti nkoze kinene mu byobufuzi ate ng'ebyobufuzi tebinnatereera kitegeeza alina message ng'omuntu banaga nti obubaka bwe obuli emabega buli mu kugamba nti nga bwe wakola ennyo n'olafubanira okutereeza eggwanga kikolere ddala n'avaayo n'ayita abantu bonna bali mu byobufuzi n'abaga nti sikyalina kye neeyagaliza okujjako njagala ntuukirize olugendo lwange kubanga bwe mbanga nfunye ejjinja ery'omuwendo okuva ewa Kabaka kitegeeza ebintu byonna bye nandikoze oba bye nandisiimiddwa mbimazeeyo naye njagala ndeke natandika twali tugiyita Africana mission alese nga twatamala twalina Africana 1 yali launch Africana 2 Africana 3 era tubadde tuwuliziganya nakati nakava mu America n'abantu ababeera n'olwekyo omuntu emakerere mu UID gye mwatanga UID agenda okujja nga ebyo byonna yabikola kwegamba ekisooka anti kati kye yalina jjukira nti emyaka gye yamala president kyekana ebibiina byali biwere nga biggalire ate nga minisita naye ye muntu ateekawo environment ye adakkiririza mu byobufuzi ebya okweteekateeka kubanga ebyobufuzi abangi babikola mu ngeri ez'enjawulo waliwo abakozesa emmundu waliwo abakozesa ssente okugula abantu waliwo abakozesa ofisi zaabwe n'amannya naye ye ngaga nti ekisingayo kubeera ekirungi mu leadership bantu kuteekateeka nakwetegeka kati ekyo ng'akikola nnyo kati ng'amanyi nnyo ng'omusomesa amalala g'abaana abato naye nga ate abamanyi nti gwe musingi gwa buli institution kakati nga mugenda nga buli omu ng'alina ekyejjo kye n'effujjo lye ffenna era ebintu bye tusobezza Ssemugerero oyo nze nyinza okugamba nti simanyi nti omuntu ayinza okubimenya mu bungi bwabyo ffenna nga bassekinnoomu teri atamanyi nti twamusobyako naye ng'ogenda osooka kumwekweka ng'olowooza nti oba anandaba atya kiwulidde bw'ogenda okumuterangaga nti indisipulini y'okunkyawa yaki ng'akunenya kumukyawa ate nga g'obadde omwewala lwakuba nti omanyi nti wasobya obirukulanga ebyo yabivuddeko dda tayagala lugambo bw'otwalayo abantu bangi bwe tubeera mu institution zino baagala nnyo okukuba ebikono kakati mu kukuba ebikono naddala nga mukyakula buli muntu agenda ayogera ku munne bw'ogenda ewuwe ng'otutte ekizibu nti kwogera ku gundi mu kifo ky'okuwa solution akuzza mu bibuuzo kyavudde ku ki olowooza twandikoze tutya naye ebyo bibaawo eŋŋombo ye buli kyoleeta gwe nga kiyita kinenaga nti bibaawo era nga kyekisooka okukakkanya bibaawo okunyiiga kwesikulabyeko abantu kankuwulire kino nga mumatuusa abantu boogera ku bantu ffenna tunyiiga
naye sinalabayo muntu alina ekyokulwanyisa ekyamaanyi ng'omuntu atakkiriza hati okulumya psychologically, okulumya physically, okulumya emotionally. Actually gemaanyi ge gafudde nago nti bantu bangi abamukoze ebintu n'abakoze kuwagalira ebintu naye olw'okuba Katonda yali yamutonda zisirooza tatasobola n'okuteeseka tayagala kulumya tuhati kati nga tayagala kulumya mu feelings, tayagala kulumya mu birowoozo, tayagala kulumya mu kyoliko ne bw'oba kyoliko si kyalika aba ayagala kugaidinga akusike tupaswedi yodde busaidi naye nga tayinza kusaawo mbeera olaba nti ekyo ojja kubeeraawo nga wennyamidde oli depressed wadde n'ebitone ekyo kijja kugira kimala kale. As a former Prime Minister of Uganda, what was your relation during the time you worked that you described when you worked? National figure. Tumanyi government kyenegamba, government kyenetugamba tujja kutambulira wamu. Tentatively tulowooza ku Sunday kumuzimba naye by evening bulungi okulonzeza mwogera kwota byakoledde eggwanga ono byakoledde eggwanga lino bizibu okunnyonnyola mu ddakiika zino zetuli wano naye nga obulamu bwe bwonna abutadde okukuuma mirembe okukulaakulanya Uganda ng'Uganda. Abadde musajja mwesigwa nnyo ekitali kya bulijjo. Jjukira yaliko minisita wa foreign affairs ensonga z'ebweru naye nga ye muntu gwe bayinza okuwa ssente okugendereza okukozesa nga abakungu bwe babawa n'akomawo kuno zaatakozesezza n'azizzaayo mu ggwanika. Simanyi oba muwulira bangi nnyo abafaanana bwe bati naye bw'ati bw'abadde afaanana. Ye muntu ayawangulako obuyinza ne babukumpanya n'agenda mu palamenti n'agamba ajja kukuuma emirembe tajja kugenda kuyiwa musaayi. Abadde musajja wa mazima, abadde musajja mwesimbu, abadde munnaddiini, abadde ayagala nnyo ekika kye ekyolugave, ayagala nnyo n'essiga lye eryasebwa Naggere emalanga Ssese gye tusibuka. Kale kwegamba abadde omuntu atuukirwako ng'omusajja alina amagezi mangi ate ng'agagaba nga ye muntu ayagala nnyo okutabaganya abantu ab'ebibiina bino n'ebibiina biri n'ayagala okubakwataganya bonna abantu basobola okutabeerawo. Era nze bwe nvudde mu America juzi nga omwana wange afudde mulumbe yajjayo naye nga munafu nnyo naye nempulira nga kinkutteko nnyo era bwe twamaliriza ebyokuziika nabiki byonna nezijja wano kyomukisa omulungi ne mbasanga nga bali bulungi nanga nti ezo ensonga zennyini z'obaddeko twagala tuzitereeze wano era waliwo eddepepa gye mmaze okuwandiika nja kukwataganya ne banno tusobole pepa eyo okuyitamu naye ng'eggwanga lino enkya litereera ate nga litereera mu mirimu. Enteekateeka eriwo kati wano erubaga mu maka ge ajja kusabirwa naye tunnamanya ddiini tujja kufulumya enteekateeka okuzuula eggulo engeri gy'abadde omuntu omukulu mu ggwanga tuyinza okumusabira enkya oba tuyinza okumusabira ku Sande mutwala enattale enkumba muterekeeyo entegeka endala tetunazekakasa bulungi nga bwe kugamba nti abadde muntu mukulu mu ggwanga. Yaliko omumyuka wa Katikkiro wa Ssaabaminisita wa Uganda naye olupapula lwadde busitwala the late. I just don't know how to describe him. But he was a very peaceful man, he was a very democratic man, a very truthful man, he was a very just man. He was an elder with a lot of wisdom. And he was prepared to share it with everyone.
Kati ku leediyo mbadde ngiwulira maga nti ekyennaku era bwe mpulidde nsituse lukitu kinenyambala Kadde amannya go omukyala akumba muno wangabe muganda wange semwogerera omuntu mumanyiko ki mumanyiiko ng'omunnaddipi mumanyiiko ng'atwagala nnyo ng'abannaddipi era tukuŋŋaanira mumanyi nnyo ng'ayagala nnyo amazima n'obwenkanya bamanyi kalooli ani bakumanyi batya tusigadde ekibiina kubanga naku tufuba tusaba be basajja abatugumya temufaayo katulwane naye bwe tubanga mukama amutugjeeko banaye DPA nennaku essaawa eno tuli mu kaseera kazibu bana Democratic Party naye mutusabire mukama atusaasire ku bituliko kino si kyekiseera ekyokuviibwako bannaye si kyekiseera ekyokuviibwako jeno kubanga bannaye abadde atugumiza nnyo mu kaseera ke tulimu abadde nze namuli Catherine kya Democratic Party ku lwa Uganda yonna ku lw'obukatuliki ku lw'eggwanga lyonna mutusabire kantuseewo wajeno waliwo muwala akwogeraku muwala wajeno naye oganda waleetetetinaki eno yali enyabo tulabye nnyo nyabo sakugerako naye senti n'obutebe bagenda biweereza wendi omugazi wa buli omu Still closing. Yuda. How long have you had? Get away. Hey, wait. Move, mother got good stuff.
yenze Ssekabira Luwalagamatiya nga mfunye obulumi obwannamaddala okufiirwa owekitiibwa Paulo Kawanga Semwogerere. Nze ku lwange mbadde nga mukyalira ng'omuvubuka nga ninako ebintu bye mwebuuzaako, ate ekyenkizo bwe namwanjulira nti Sebagala Joseph Salambwa abamu ku musajja nkwatangabo abaleeta gavumenti ya President Museveni mu buyinza. Salambwa yali munamagye era nga kitaffe. Kaakati bwe najja juzi okumwanjulira ku lumbe lwa taata wa Salambwa n'angamba Mukama bw'anaaba nsobosezza olumbe olwo nja kusobola okulubeerako, naye kinkoze bubi nnyo okuwulira amawulire ag'okufiirwa, ate ng'ekyo okiggyeko abadde ayina engeri mu byobufuzi. Kati ngaffe abo abavubuka abo bayaayaana okubeerako abakulembeze mu nsi yaffe eno, okukyusakyusa enkola n'entambuza y'emirimu mu bukulembeze buno, abadde kyakulabirako nnyo kyamaanyi nnyo. Bwe mwanjulira nti mu Bwakabaka nnyo mu Nkoba za Mbogo yasanyuka nnyo, era n'agamba yemmwe abafuzi ab'enkya ate twagala nnyo abantu abavudde mu Nkoba za Mbogo mu bukulembeze obwo. Eyo nsonga nkulu nnyo, so mpulira ennyiike ey'amaanyi okufiirwa okwo. The late died last night at home here in the house. He had had a long illness, but last night it situated. The doctor saw him at about 10, but then he went. But then in the course of the night, things deteriorated and so on and so forth. But about 4, he just fell on his bed and he was just in their bedroom with his wife. Okay. Yeah. So with the final arrangements, the body has been taken for post-mortem and the necessary preparations. I think within another 2 hours we'll be in a position to tell you what the necessary preparations before for burial and all that. Okay. Yeah. And maybe one question I could ask, if Ugandans are to know who he was. For us, we knew him as a politician. He was virtually the head of our family, and we all grew up in his hands, and we have our ancestry in the Sasai land, of course, but we live at Nkumba, Isiro, and that's where the whole family resided and grew up, and I think even the baby of death in Nkumba, Isiro. Okay. For operations, they were doing Mutawa, last night she had broken. Now, medical care, Dr. Kastuza, Madame Kolakoyas in Amlava, about Sawa, Gambia, Namurika. Next, Kiro, Kimechuku, the Roman who put it there. Dakusawa and Dakuri. Jala, against Ranga, Ranam Quata, and now Kiakusa, who are emotion. Then they were coming on Nabukustrana. Mubuto era nalongoosebwako ekintu ne bamulongoosa ne kati amaze ebbanga nga agenda nakyo naye kyakuze era Dr. Kasozi abadde amukolako yazzegulu n'amukebera n'amuwa treatment n'alowooza nti ajja kuba bulungi naye n'amuleka waka n'abadde amutreatingira waka naye ekiro
omukyala yatugambye nti ekino ekikulira ddala n'asabuka era kusanga 10 ez'ekiro n'akola pusa ku kitanda yafiiridde. Ibadde Luutu yafuna ekibumba bamulongoosaako kakitwala ekibumba sometime back myaka nga 2-3 nekibadde kigenda kikula kibadde kiddamu kati kyekyatabuse ekiro. Mwogerako amanyidwa ng'ani eri munnayuganda oyinza mwogerako ye buli muntu yenna alina amumanyi munnabyabufuzi omukulu ennyo President wa Democratic Party okumala emyaka 25 yali Minister wa Foreign Affairs okumala ebbanga ddene and so abadde munnabyabufuzi mugundiivu siswe nti waliwo atamumanyi ku nsonga eyo. Akati bagenze for post-mortem and Rubaga Hospital. Tamanyi ogambye ani? Sekawanga John Baptist. Ofuuse mazinga naawe ofuuse mazinga ono tunulatunulako emabega nolaba. Democracy even after that falling victory, he still felt that we shouldn't go for bloodshed simply to get into power, but we could improve from time to time on the way we handle our elections, how we handle the democracy. Sizze waka wano ne lwasembyeyo Monday ya weekend era n'olwaliro mbadde nkomawo ku Lwokutaano okumusisinkana nga mbeera wano ne twogera ku nsonga zino ne natuuka ne muga nti nze sikyayagala kusayininga mu kitabo ng'omugenyi kubanga wano siri mugenyi era bw'ogenda mu kitabo nasayininganga nensayininga nentuuka ne muga naye Dr. Kawanga nedda nze kati ndi mwana wano waka era mu kitabo nateekangamu kube nti ndi musajja okubanga nkomyewo waka so bwetyo batubadde nga akunnyonnyola kino n'akugamba kiri n'atubudaabuda n'atula afudde alumwa okulaba nga twetemyetemyemu afudde n'ennyiike ku mutima afudde DPM muluma afudde ebyeggwanga limuluma afudde ebyobufuzi by'opposition bimuluma afudde eggwanga limuluma nga limuluku mwoyo afudde ayagala okulaba n'enkyukakyuka ez'emirembe mu ggwanga z'atalabyeko. Twali Makerere ne Lord Mayor bwetyo bwe twajja mu byobufuzi tutandika ekibiina kya Uganda Young Democrats twatandika ebyobufuzi ku level ya waggulu n'olwekyo tetwatandikira ku LC1 tukozesa obusobozi bwaffe n'atatunyoma n'atufukirira kusobola okugenda nga tukola n'atukuba ku mukono bwe twali nga twagala okukola ebyobufuzi ebisinga bino byemumanyi n'atulambika ku by'emirembe ebyokulwanira eddembe ery'obuntu ery'obwebange kukolerera gavumenti ekolerera abantu kwagala ensi yaffe ate n'okusobola okulaba nga tuyita mu bibiina by'obufuzi okunyweza ensa eza gavumenti esobola okuddamu ebibuuzo by'abantu kulwanyisa obwannakyemalira kulwanyisa obukenuzi n'ebintu ebifaanako bwe bityo. Dr. Semogeri lyali eddoboozi eryasobola okukangavula gavumenti n'okwogera n'ekkola kubanga teyassa mukono naffe newankubadde abamu twali tulowooza
okujjako gavumenti twetaaga kuyita mu muntu kwota pini evaamu na nnyondo yatukubanga ku mukono okusobola okugamba nti democracy kubanga omuwadde chance bino byonna ebiriwo bisobola okuvaawo ensi mu biseera byaffe eby'omu maaso ne bibeera bitebenkevu eri abaana betulizaala n'abazzukulu era mu ngeri ezo atukozeemu omulimu emyaka 9 yabadde najjo 91 abadde atukuŋŋaanya abavubuka n'abasajja abakulu yogera ku muntu yenna alina ekibiina ky'obufuzi Dr. Besigye, Mugisha Muntu, Bobi Wine, Fabadde B n'abantu bonna abali progressive nga bajja wano eno ye headquarter y'ebyobufuzi ebisobola okuleeta emirembe mu Uganda n'okuwa abantu essuubi nti Uganda esobola okukolera buli kintu nti future ya Uganda ekyawa essuubi naddala singa ebirowoozo bye tulina okukolera awamu unity in diversity tuba tuginywezezza okunyweza eggwanga eritali mu butabanguko okunyweza eggwanga erikkiriza nti omukulembeze asobola okusaavinga n'akwasa omukulembeze omulala watali kuyiwa musaayi kyebayita peaceful handover of government democratic transition kisoboka era nti omuntu teyeetaaga kubeera mugaggafu okusobola okubeerawo n'okusobola okukontaininga abantu abezza ebyobugagga by'ensi gyobeera nti bagenda kubeerawo ebbanga lyabwe limu ebyo byonna byonna bifumbekedde mu abo babadde akolagana nabo nga kitaawe w'abaana abamukkiririzaamu era nga naffe tumukkiririzaamu okusobola okulaba nti Uganda eno tekolera ffeffekka abaliwo wabula ekolera abaana n'abazzukulu tunaabeera nabo kwaliwo era Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yawangula londo waliwo ekinyola mukono n'ekinyola nkoto ekyaleetera akalulu ako okubbibwa kaleeta gavumenti ya Milton Obote mu buyinza tujja kujjukira nti abantu bangi nnyo balowooza nti kyayambako n'okusobola okwambula gavumenti eyaliko nti yali yagannakemaze yali nkemizi yali nzibu yali muluto n'okuboleka wagamba kitamuyamba kimuyamba kubanga basikyabwenkadde kubasigaza nga mulinda amwatisipeti abakulu ne bagamba nti twogere gye muli afuluma n'ava mu university nga tosomye ku Ssemwogerere Bursars Uganda ndato ne Jen oba tolina kyosomye so ekyo tikigenda kukyuka enkyaneko so tumwebaza olw'omulimu ogwo bwe yalavuba n'okukola nga takutte mundu naye n'akwata peni n'akwata etteeka nagakanwanyisa etteeka yes omulamu ogwa brain power era basinga gwe mukululo mwe tutambulidde nga tugati tujja kukwata mundu kukyusa ggwanga lino katukozese brain power katukozese obwongo Mukama Katonda bwe yatuwa ekyo Dr. Ssemwogerere yakitusigamu ne comment in English about Sebo mama wange abali yakazika mjina kayaka mama kawaka wange mama wange namusamya omwana afudde mama afa ye mama wange yazala kawanga
Sebo tesobola kuba private. Bamala kuteesa kuti Nze Mbazira Musa, Speaker w'olukiiko lwa Lubaga Division Urban Council. Mpozi tuli mu kunyolwa okw'amaanyi nga bannalubaga ne bannayuganda okutwaliza awamu era amawulire g'okufa kwa mukadde waffe taata mu byobufuzi gatutuuseeko ku makya ga leero era gatuyisizza si bulungi. Ffenna abaafuna omukisa ne tusobola okuwulira ku bigambo bye naddala ebyo ebibadde bituzimba. Tubadde mu kunyolwa okw'amaanyi, abadde tasosola mu bibiina bye tuvaamu nga nze ndi munna NRM naye mbadde nga mulaba buli lwe mbadde neetaagwa amagezi ge era tunyoleddwa nnyo. Tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye nga nekyo nga bannabyabufuzi okufuna ekyokulabirako eriye n'ebibadde ebikolwa bye. Okusingira ddala mu byobufuzi abaddewo amazima, abadde teyeetiiririra ate abadde agoberera ebyo ye byalowooza nti bye bituufu. So nga ffe abamuyigiddeko n'abo abatasobodde bafiiriddwa naye nga mmanyi nti Mukama ajja tusaasira amuwe ekiwummulo eky'emirembe mu ebyo bye tumuyizeemu ate naffe tusobole okubitwala mu maaso ng'ekyokulabirako ekisobola okutwala eggwanga mu maaso. CBS FM.